Bwe nti Bizonto bawagizi bange nnyo era mbagala nnyo. Ensonga lwaki nziza okubawagira nnyo era mbagala nnyo. Okutwaliza wano radio Simba yonna era njagala. Nviridde Kasanda. Kasanda nedda Mubende. Eno omukulembeze giyaggala naye nze nfunye engeri gye mpaganyamu ne ngamba nnina okujja okulaba abakulu baneeno. Muganda wange tebadde byangu naye omuntu ng'oli mugezigezi tobula ngeri gy'osobola tambulamu. Era nkoze ekisoboka kyonna okulaba nga nzija waneeno abasajja baneeno mbawagire. Mu buutu buutu eyo mutuufu ndowooza awamu nagirinnye awamu nalinnyeko mu buutu naye ng'embeera tebadde nnyangu nga banseera naye munnange olw'okuba nti nno abasajja bange bano mbagala nnyo ne radio Simba ngambye nnina okulwa n'okulaba nga ntuuka. Okutuuka e Kampala ntuukiddewo zibadde ssaawa 6 naye okutwalizaamu ssente ezindeese ndabika nkozesa emitwalo nga 7 okutuuka wano. Tukozesa emitwalo 3. Ewange ndi muno Kampala nsola Kawempe nja kusooka kuwummulako ewange oluvannyuma nja kuddayo. Lockdown embeera si nnungi banne mbabuulire embeera mbi. Abantu abali e Kasanda ne Mubende embeera yaabwe si nnungi nnyo kubanga bannange abamu tebalina kyakulya, abamu abasirikale babakuba emiggo, tolina ngeri gy'otambulamu, zigenda okuwera ssaawa emu nga mwamaze dda okuyingira. Gwe balaba wabweru olumanya kibooko evuze. Bagagondera naye ekizibu ekiriwo nti n'abasirikale abo nabo ndowooza oba ŋŋambe baafuna kulya kubanga bakusanga wabweru batandikirawo kukuba. Batandikirawo kukuba ne bubegayirira otya jjukira kati tutuuka eyo ng'oba olina omwana mulwadde ne banyonnyola otya ng'otwala mwana mu ddwaliro bazibu bakuwuliriza. Abazonto ekibafuula ab'enjawulo abasajja abo mbutuufu balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe bayigiriza era bw'obeera owuliriza n'owuliriza ebintu byabwe boogera ofunamu ekyokuyiga ate ekyamaanyi. Ekyo nze sikigendereranga nnyo okuba nti balumba gavumenti naye era ne baba bagirumba boogera ebituufu teboogera bikyamu kubanga tebavuma wabula bagamba abantu ki ekiriwo nakyo ekiyinza okujja mu maaso. Omugalo omukulembeze yatongedde endala ennaku 21 ennaku endala 21 yatuwa 21 neziggwako natongera endala 21 kwegamba simanyi nakumanya embeera yo si nnungi naye nze mpa amagezi ab'e Kasanda tugume tewali kitaggwa. Buli kimu kijja kugola ba covid yajja nenaggwawo omugalo gwali gwansi yonna naye ku luno ab'e Kasanda ne Mubende ffe bagadde naye nga kijja kuggwa. Kampala nawulira omukulu agamba nti Ebola abaddewo okuva emabega wonna tewali mbeera eyinza kugazaawo Kampala. Ab'e Mubende bokka ne Kasanda ndowooza Ebola gye yasinga ffe byatusobera busobezi. Mugalo banaaba era bagondera amateeka naye munaaye embeera ya gavumenti tomanya kye baagala. Esewo enja kuyiiya omanyi engeri gye nazzeemu era n'okuddayo sobola kulemererwa. Ninye booda okuva e Kasanda mpola mpola era nga webba muyita ppanya kati bwe ntuuse ku luguudo oba ku kolansi nefuna ekimotoka kya tuleera. Omusajja nemwegayirira nnyo kwegamba nga sente zakusaba zolina okukola ki ansabye emitwalo gibadde 5 mpaka Kampala okuntusa e Busega. Naye era neŋŋamba nyina okutuuka. Owaaye abo bantu bange ne bwe twali e Kaseese twali nabo era ne tubasuubiza nti tujja kujja ne wano tukole ki. Ab'e Kasanda tubadde bangi be tubadde tulina okujja. Nyina gurupu yange y'abaana abenkola nabo naye bambi tebasobodde olw'embeera abamu nti balemereddwa. Omanyi abantu obeerawo naye mubaamu abatya n'abatatya kati nze ngambye owaayi kangezeeko ndabo bannaatuuka mpaka lwendabye nga nkoze eki. Owaayi ebintu ebyo nabiwuliddeko naye saagadde nnyo kubyogerako omanye ensonga zaabwe ezaba Bizonto ne Tyamale sizirondodde nnyo gamba nti nnooba bali bati ne bwe bati kaakati ekyo mbadde nsaba onsonyiwe saagala kyogerako nnyo ensonga ze bazimanyi bajja zeemalira. Manya bamutawa Richard Jinja
sawa 7 njagala nnyo Bizonto ebyo ebise ekisinga obukulu njagala pologolo yambisanga wano waboni obwo bitabuse bwe bwazibidde byagala nnyo esebo ebintu ebyo gulinga omuzayo naye tufunamu obubaka esebo kuba bazanya ku bintu ebibeera bitambula mu nsi so tusinzira tufunamu ki obubaka atana ayanguweko era alude nayo esebo tina mutawana gonna olunaku mulindwa lwetubadde tulinda okumala emyezi n'emyezi lulabika terukyabulako yadde seconds lwawedde lwatuuse kati teekateeka zonna nga bwoziraba zaka nga ziwedde tulinda balabi bajje basooke bategeere kye bayita ekitambiro mu site kyeki yes tewakyali kyetubuzaayo kati nkugambye kyetubuzaayo kyakuwa bantu waaka kyekyokka kyetubuzaayo nakulaba ku bagenyi baffe abalungi tumanyi nti nno abangi bajja naye toyinza kuggwamu maddu ago ag'okubalabako yes abantu bakedde kubanga ndowooza bakitegedde nti twabaseera ekifo abasinga bakomplaininga bannaye akafo nga mwatu wakafunda kakati tumanyi bateekeddwa okukeera abo abamanyi akavuyo akabeera mu bivulu so tulinda bulinzi kintu kimu bantu kujja ndowooza sound owulidde yayiseemu dda amataala gakanga munyenye enteekateeka zonna ziwedde tiimu ekoze omulimu gwayo nkozesa PK events yekwasaganyiza buli kimu bayitirivu sibalabangako mu nsi muno mukulu wano wendi bayitawo multipurpose hall erugogo seekwese mu mpuku naye amanyiwo bulijjo akolerawo wano ajje alabe poliisi wemukwata anyway bw'anaabazze nga tazze kukola fujjo nga azze kupafominga Dr. T bw'anaabazze nga azze kupafominga bupafominzi kubanga yalangibwa ajja kujja pafominge bafaani baffe bamukubira engalo bw'anaabazze nga azze kukola fujjo olwo olugezigezi lwe lwaleeta tamanyi security eri wano kyegenda kumukola eryo lye bayite fujjo senga buli munnayuganda ayagala okujja okusolooza wano tunaakomawa oyo munnayuganda nga bannayuganda abalala si zonto alulekera abantu ye zonto ani ye tetumuyina ne mu registration tabangamu 2 dakiika 10 ajje tuzoganyiziddwamuko byotasobola oba oliawo kulambulula nga kyo tenaggwa wabaddewo embeera enzibuzibu naye mukama gituyisizaamu babaddewo kembeera ne wabaawo leka muganda wange tontwala eyo ekikulu nti show eri kati weeri embeera tugimaliriza ntugiyitamu buli kimu kigenda bulungi sijja kugamba nti mpulidde ntya omuntu yenna tomanyi kyowulira ng'olanze sho emyezi 2 ne bagamba nti kakati sho terina kubaayo ne bakuwa ensonga ezitategeerekeka definitely obeera disappointed owulira nga amaanyi gagenze kikuzaamuko emabega naye ate step gyoddamu emabega oli kavalinga nodda abawagizi bannange mujje buli kimu kye twateeseteese kyammwe mwe mukyatusibye kati senga mubaddewo nze senga natandise nadda naye kyaŋŋaanye n'okusaako emivaasi kuba sinnaba kubanga mbalaba mu bungi naye manyi mujja lunaku lwakutaano abantu bakolako naye nkakasa nti wezinaakolere 12 ffe tujja kuba tusumuludde wano okusinza kuba ali ebweru abalinzi obulinzi tumaliriza okusetinga bayingire saa 12 zitumala okuba tutandise ab'emmeeza ezo zoolaba eziriko ebimuli ezo ba miliyoni 2 abalina obutebe obwambaze saidi wali na wano bakyateekawo ye VIP ya mitwalo 5 bannaffe abali emabega wa balia ziri eb'emitwalo 2 kyokka tugenda kubayoko n'aba waggulu eri bagenda kuba mbana ab'etaano so w'etaano waddemba okwesayo nti nyambuka eri oba nzija wano nesunza obiraba Bizonto ne Sabazonto naze sawa 5 nesunze nkola Sabazonto banyumisa entebe mbasuubiramu obubaka obulungi buli kimu kibeere kirungi